ntebe. Bwe ntula mu ntebe ariko gamba nga omanya abantu bayibeera ne smartphone ngamba kandabe kuki ku ssimu. Waliwo essimu? Waliwo essimu yali agireseewo ku mmeeza. Kati nga nkwata essimu nga nkebera. Essimu y'oli mukwano gwo nga taliiwo? Gamba nga nyiganyiga just nga bw'omulinda. Mulinde. Mukazi munnange kye naasanga mu ssimu kyanzijjako ne pulaani. N'enviiri zennyini zaasooka ne zifuumuka ne ziva ku mutwe. Okakasa? Mwalimu ki mu ssimu? Essimu ennamba eyasinganga okukuba yali yaki? Ya bba wange gwe nandiyise X. Eyali bbaawo? Eyali bba wange. Ekyo tekina kye kitegeeza. Omanyi bayinza okuba balina business deals. Nedda baaba. Tekiyinza kubanga tekirina kye kitegeeza. Ku WhatsApp message zokka oba ozisomye nga gwe wennyini owulira nga n'omutima gutandise okukola ki? Okukankana okuvaamu gwe mwalingamu message ki okugeza? Tuweeyo nga bbiri ezalimu. Bu message obw'omukwano. Bwawandiikibwanga mu Luzungu. I love you so much. My sweet darling, where are you? Nga nisawa yakakati bulwenkirowooza mpulira nga n'omutwe gutandise. Message ezo ngezezoli omwami eyali owo. Omwami aweereza ki? Mukwano gwo. Awo wennyini tusimbe wakati omulungi nga tutuuse ku nsonga eyo. Bannange abawala emikwano gy'abawala era mmwe mbasaasira mmwe abakyatijja nagyo, naye katuwumulemu katono tukomawo tukwata ku remote yo. Mukwano kulikayo mukuwumulamuko tukyagenda mu maaso ne story y'omuwala Rita nga tuwulira ebyamutuukako ne mukwano gwe. Twakomye nga Rita n'atugamba aze mu nnyumba ya mukwano gwe nakwata ku simu ye n'asangamu bye yasangamu messages eziri mu WhatsApp n'ebirala byonna nga za mwami we saako ne mukwano gwe eyali omwami we saako ne mukwano gwe. Kati mukwano awo wakola otya? We nakebera mu ssimu nensangamu obu messages obw'omukwano nenjizaawo nembyesonyiwa nensirika nemba nga atalina kyendabye neŋŋumya ogumya omutima gwange nembivaako. Awo era ye nga tanadda? Awo nkujjira ati naye nkyatudde ngenda okulaba ng'akoze atya ng'ayingidde enju. Naneekanga nnyo era nga womanyi omuntu tewamuleseemu mu nju. Ate nga yali yagaana dde okulaga waabeera kati ndowooza yatya okulaba nti ozze weerese. Neerese nga tamanyi. N'aŋŋamba wazze dda kuva edda oli wano konze nazze nesita kusaawo nenkukonkona n'obula nensalawo olwo gwe tewamulaga bunyiivu bwonna kwezino message ze wali olabye? Sina nakye namulaga yadde n'akamu era namulaga nti nzize nga bulijjo bwendi ng'oli okweyo happy ndi happy naye nzize kulaba kubanga tokyambuuza tokyagala kumanya kinkwatako ate nga twali bamukwano ki nnyo. N'aŋŋamba essimu yange mbadde ngyerabidde wano waliwo yagikubyeko konza tewali yakoze yatya yagikubyeko n'agikwata n'ayingira ekisenge n'agijjawo n'agitwala mu kisenge. Ng'amanyi tonagikwatako? Ng'akimanyi sinagikwatako ate era nange mukakasiza nti sinagikwatako. Bwe yagenda okudda okuva mu kisenge yadda ng'essimu agireseeyo togikwatako n'atuula kumpi wendi n'ambuuza bulungi nnyo nti kati oli otya nomuddamu nti ngendi sina tabbu ne tunyumya ne tudda ku mboozi endala naye nga mu mutima gwange ndi mu kumubala amagezi gamba abantu muli bazibu. Kati yali tukyanyumyanyumyanga woomanya ebyedda mbifuddeko obusungu mbutadde ebbali ne wabaawo akola ki? Akonkona ku luggi toto n'agamba kangende nsooka endabuuyi akoze atya? Akonkona. Naye mu mutima era nange kyanzijjira ne mpulira nga ye kennyini alabika atya akimanyi era alina okujja abeera ani? Dani yani? Yali boyfriend wange. Bali bamuyita Dani.
negenda olaba ng'ayimukawo speed ndowooza nga tayagala apakuka panikinga otaba tayingira nga before nga mulabe tayingira mu nnyumba omulabe nagenda ku mulyango ne bavaako obutonotono bweboogera genda okulaba nga tebabikudde kateni nga Dani teyayingira teyayingira wamanya otya nti ye saamanya nti ye Dani naye mu mutima gwange kubanga nali nkyayina rekodi yesimu kati nagenda okulaba nga bavuddewo nga bagenze bali oba mu korido nange saali mubi nenyimuka nengenda ku ddinisa nenyingiza ngenda okuningiza nga ye Dani gwenki gwomanyi sweetheart wange gwomanyi eyali sweetheart kubanga katakyali anti wali wasuula gomyaye yalonda nali saamusuula naye kyandaga nti yali yamukwana dda nga tukyali ffenna nze nga simanyi kitegeera kati nga banyunyanyunya obutonotono nze saafaayo nezirayo nenkola ki n'otuula ndowooza ye tewakola lutalo like tewajja lutalo n'amuwa bye yali amuleetedde n'ajja nabyo genda olaba nga aleeseemu omugaati biki ng'ateekaawo eŋŋamba ani oyo omugenyi azze gutekkudde n'otamukkiriza kuyingira mu nju gwe wamulabye dda ye yakuddamu atya ye yanziramu nti nze abadde mutabani wa neighbor badde namutumye ebintu ebyokukozesa mu nju simanyi abadde abireese ate kati nga omanya abaana baba bakyafu saagala ayingire mu nnyumba saagadde ayingire kyokka nze namulabye omutima nasigala amutunuulya bwe nti ngambala bwongoobwe tegeera naye obutaleeta ntano mu maka ga muntu nensirika ngamba tomanya wenja mufunira kati nga amaze okuleeta ebintu yeddamu nanyumya nange ng'omuntu mulamu kyegeera nenvaawo nemugamba nemanyi ti kati obudde nze butuuse kule ntya ogende n'osiibula nenvaawo saalinda nabyaki nabyakungabulira nti simanyi asooka ofune kyayi era naye kenyini yambuza nti mukwano tofunye ku kyakunywa tovuddewo nga wulidde ebyokulya bibino bakabireeta tofuluma nga kukyolabe toyinza konze nti sisobola dakiika yadde nemu nti nina ebintu ye tewamulaga tolina kyolabe kugamba namugamba nina ebinfudde agente essaawa zino baniitaaga nina okukola ki okuddayo balina kye bampitira ewaka agamba it's okay kale nalimuka netugenda namperekera naye nga mutima nkaaba n'abamazima ddala yali mukwano gwange kati pointi yennyini yeruwa point ndeetedde okujja wano ku ABS television ebaddeemu ku mwatuliro yennyini emuswaze ndage kyali nti tekirina makulu okwatuliraani mukwano gwo okwatulira mukwano gwange n'oyo yali bba wange kubanga ekintu Dani ogenda kubanga otunulako wali mu screen bamulabidde Dani bw'abaayo ng'alaba akitegerere ddala omwatulire Dani sebo yonna gy'oli nze ku television ABS nawuliddeko mu bbaluwa ng'ogamba nti waliwo alina sirimu kubombya ani alina sirimu nanti kati awo mbadde sikugambye naye mukwano gwange yalina sirimu kubanga oluusi namuwerekeranga ng'agenda okukola ki ng'okufuna eddagala mukwano gwo yalina obulwadde naye ate bba wange ye teyasobola ki